Emmotoka eno eyakwamira ku mugguukiriro gwa poliisi Nakulabye mu zone 6 eya Mujomba, omusirikale ataasizza banne okutuusibwako obulabe mwabadde agumbye, era oluvannyuma lw'okwekengera pikipiki ezibadde zisimbye ku bbali w'oluguudo yeekanze omusajja abadde akalakala n'emmundu ng'ayolekera omulyango oguyingira mu poliisi eno. Kiteeberezebwa okuba ng'omusirikale ono abadde agenda kuyingira abasirikale ababadde munda we babadde, era abadde wabweru wano watandikidde okumwerekereza ebyasi. Poliisi yaffe Nakulabye erumbiddwa abazigu ne bakuba amasasi, omu n'asuula ne magazini namba. We tutuukiddewo nga poliisi ekola okunoonyereza okw'ekikugu ng'esazeeko ekifo kyonna, era nga abasirikale baayo batandise dda okukola ogwabwe. Ekiro ekikeesezza olwaleero waliwo abazigu abadde tetunaba kubateegera, badde balumbye police station yaffe eri Nakulabye. Bazze ssaawa nga 10 ez'ekiro, omu abadde alina mundu. Okusinziira ku poliisi, abajambula bano babasuuzizza magazini erimu n'amasasi ey'emmundu ekika kya AK-47 gye bagamba nti yakubayambako okuzuula ebikwata ku bazigu bano. Abakugu baffe okuva mu ballistic department eri mu forensic bajja kukola okugezako okunoonya n'okukakasa anti magazine eno ne masasi zino zaani oba mu kitongole ki kyavuddemu. Okuliraana poliisi eno waliwo kamera enkessi eri ku kikomera ky'Amasiro, kyokka wadde yeesudde akabanga, omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango agambye nti kyekimu ku bigenda okubayambako okukola okunoonyereza. Kamera zaffe enkessi eziri awo, waliwo ne za kamera zannannyini, naye tugenda kukola ki okugikozesa ogezako okuzuula ani bano be baani abadde bagezako okutulumba. Obulumbaganyi buno okubaawo ng'olunaku lw'eggulo mu mawulire gaffe twakulaze obulumbaganyi obwakoleddwa ku musirikale w'ekitongole eky'obwannanyini mu bitundu by'e Magere e Kasangati mu disitulikiti y'e Wakiso eyalumbiddwa abajambula ne bamutuusaako obulabe ssaako n'okumubbako emmundu ye. Obulumbaganyi obukoleddwa ku poliisi Nakulabye bwegasse ku obwo obuzze bukolebwa ku poliisi endala, okuli obwo obwaliwo ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno abazigu poliisi b'e Kyawenja bwe bawandagaza amasasi ku poliisi y'e Kyanja esangibwa mu ggombolola y'e Nakawa mu Kampala, wabula tewali musirikale yalumizibwa. Obulumbaganyi obulala bwakolebwa ku poliisi y'e Busunju mu disitulikiti ey'e Mityana ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwa Desemba omwaka 2021 nga buno bwafiiramu abasirikale 2. Obulala bwakolebwa ku basirikale b'oku nguudo abali ku road block ya poliisi ku luguudo oluva e Kampala okudda e Luweero ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2022, era omusirikale omu yafiirawo n'emmundu 2 ne zitwalibwa. Abazigu abalala be balumbye poliisi y'e Busiika ne batta abantu 2 n'okulumya abalala, era emmundu 2 ne bakuuliita nazo ng'obubadde bukyasembyeyo bwe bwakoleddwa ku road block eyingira enkambi y'amagye eya Gaddafi esangibwa Ejjinja, era omusirikale wa UPDF n'attibwa n'emmundu 2 ekika kya SMG ne zitwalibwa. Kiteeberezebwa okuba ng'abajambula bano beeyambisa omuwendo gw'abasirikale omutono oguba guli ku bifo ebyo ebikoleddwako obulumbaganyi, era poliisi ekakasizza nti ekyokuggala n'okugatta poliisi positi ez'enjawulo kyakumalawo ekizibu kino. President Museveni yatulagirira tugalewo police posts, tuteekewo amaanyi oba esiira ku sub county. Kitegeeza nti nno abantu ba bulijjo babaleka bulesi tebabafaako, kubanga bajjawo bapoliisi baabwe olw'okuba byafunye obuzibu, naffe abantu balina otukuuma. Tekinnaba kutegeerekeka lwaki obulumbaganyi buno bukolebwa kuba ebyokwerinda, nawa abajambula bano gye batwala emmundu zino. Emmundu waliwo nsonga gye baagala, naye eyo okunoonyereza kukyagenda maaso. Wabula poliisi gye buvuddeko ng'eyita mu mwogezi waayo Fred Enanga yategeeza eggwanga nga bw'eriko omusajja ateeberezebwa okukulira akabinja k'abayeekera akeeyita Uganda Coalition of Change nga ye Frank David Ssemwogerere, eyakwatibwa era n'asimbibwa mu kkooti y'amagye n'abateeberezebwa okuba abalwanyi be 21. Bano poliisi egamba nti bateeberezebwa okuba nga balina akakwate ku bulumbaganyi obukolebwa ku b'ebyokwerinda ensangi zino. Ekibiina kiyeekera kino ekya UCFC kyatandika ebikola ebyokuyeekera eggwanga Uganda mu 2021
Ani Walukatamba, NTV Akawungeezi.